Oh yes, wetwogerera Bobi Wine mukwate n'ababaka abalala bana. Bobi Wine akwatibwa wali ku State Square olunaku lwa leero mu kwekalakasa kwatandise okw'emirembe mpola mpola bino n'ebirala tugenda kuba nti tubikutuusaako lwaki Bobi Wine akwatibwa, biki byayogedde mu kukwatibwa kwe n'ensonga lwaki yasazeewo okwekalakasa, bye tugenda okuba nti tukutuusaako ssaawa zino. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxod Junior. Wetwogerera President wa NUP musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Sentamu Robert basinga gwe muyita Bobi Wine mukwate wajjo. Bobi Wine akwatibwa olunaku lwa leero ku State Square nga avunaanyibwa okwekalakasa n'okukuma mu bantu omuliro. Okwekalakasa kuno kutandise essaawa zibadde mukaaga ogw'emisana era nga wetwogerera Bobi Wine abadde yeekalakasa nga atandikidde ku State Square. Wanono Bobi Wine atandise movement zino oluvannyuma lw'okuba nti oba oliawo security yabadde emaze okukitegeerako nti bagenda kukola okwekalakasa kuno. Bobi Wine agamba nti bawandikidde poliisi ebbaluwa nga bagisaba okwekalakasa mu kwekalakasa okw'emirembe, wabula poliisi tiyasobodde kuba nti bannukula ate nga bantu bangi oba oliawo abanyigirizibwa. Bobi Wine wetwogerera yakwatibwa n'abantu abalala bangi. Yes, n'abantu abalala bangi era nga Bobi Wine ali ku poliisi. Yes, basoose kumutwala oba ku poliisi tana bakutegereka wakwatibwa naye nga ate oba asokedde ku CPS oba wasimanyi tetumanyi naffe mpola mpola naye nga mukwate baana bangi abalala bakwatibwa ne Bobi Wine. Bobi Wine agamba nti ensonga lwaki asazeewo okukola okwekalakasa okw'emirembe oluvannyuma lw'okuba nti oba oliawo we baali bakuba campaign mu presidential elections. Bobi Wine poliisi ya Uganda n'amagye gagenda mu maaso n'okuba nti gayimiriza enteekateeka ze ez'okunoonya obululu mu kizinga ky'e Kalangala era nga poliisi yagenda mu maaso n'okuba nti ekuba abantu ba bulijjo emiggo era nga abalala abakwatibwa bakyali mu makomera. Waliwo nno omuyimbi amanyikiddwa nga Nobyalini y'omu ku abo abakwatibwa mpola mpola era nga apart from that waliwo bodyguard we amanyikiddwa nga Eddie Mutwe be bamu ku bakwatibwa. Bobi Wine olunaku lwaleero akwatibwa n'abantu abalala bangi naye nga ensonga lwaki bakwatibwa gavumenti egamba nti babadde bateekateeka bateeseteese okwekalakasa nga tebayise mu mateeka. Recently President Museveni yavuddeyo n'agamba nti waliwo ekibiina ekivaayo nekivujirira abantu especially abaana abato ne benyigira mu kwekalakasa era nga oba oliawo President Museveni avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti opposition egenda mu maaso n'okuba nti ewamba n'okutta abantu ne bagamba nti oba oliawo gavumenti ya NRM ne Museveni yeebise era nga bagambye nti bagenda mu maaso n'okuba nti banoonyereza era bwe banakizuula nti opposition egenda mu maaso n'okuwamba abantu baayo abali famous nemala nebattira nebatta nga balina ekikendero ekyokutabula emirembe mu Uganda. Yenna ali behind that movement agenda kukajjutuka. Museveni agamba nti agenda bakwata abagalire abeetaaga okukolebwa ko nga amateeka ganalagira bajja kukolebwako. Yes, recently yes, Bobi Wine avaayo agamba nti abantu be bakwata Kalangala babakwata tebalina musango. Museveni agamba kogata ne poliisi egamba nti abantu yaddenga odimaninga abantu bo waliyo kriteria y'amateeka gy'olina okuba nti oyitamu okuba nti oba oliawo odimaninga abantu so si mu kwekalakasa. Olunaku lwa leero State Square etandise okuba nti ekuma omuliro era abantu be batandise okulaba ku Bobi Wine bamwegaseko. Poliisi ebadde
Tesiba Square etandise okuba nti eyimiriza enteekateeka za Bobi Wine era batandise okuba nti oboolyawo basika omuguwa. Bobi Wine bamusabye okuyimirira n'abagamba nti tebulina nsonga lwaki munyimiriza kubanga njagala kutandika kununula abantu bange. Eddoboozi lye ndina kwe kwekalakaasa abantu bange be bakwata bagamba nti oboolyawo sibafaako so nga ate abantu bange bankwata lwakumpagira babakwata lwakumpagira okumpagira n'okuwagira ekibiina kyonna mu Uganda tegubeera musango. Tujjukire nti gavumenti ya President Museveni omwaka gwali gwa 2005 bakomyawo enfuga y'ebibiina ebingi oba giyite multi-party system nga bayita mu kalulu akamanyikiddwa nga referendum. NRM yagenda mu maaso n'okuba nti ettalaga ebitundu by'eggwanga ng'eperereza abantu basobola okuba nti bawagira multi-party system olw'ensonga zimu oba endala. Ebiseera biri tulina ekibiina kimu nga tuyita mu bus okulonda okwaddala kwakomawo mu 1995 era nga President Museveni yasobola okuba nti agenda mu kalulu ne munnakibiina kya DP amanyikiddwa nga Paul Kawanga Ssemogerere. Mpolampola basobola okuba nti bavaayo ne bajja netudda mu 2001 elections ezaleeta ba Alagina Santege Sebagala Babesije mpola ba Dr. Kano Kiza Besije ba Hasani Bwenje n'abantu abalala bangi wabula na Santege Sebagala yali n'okuvuganya okw'amaanyi naye ebipapula bye byali tebiwera. Bagenda mu maaso n'okuba nti bamugyamu era nga bugagizi bwe yabuwa Besije okuva kwolwo Besije afuuka ow'amaanyi paka recently 2016 banafuyemu Bobi Wine taking over. Bobi Wine y'omu ku bavubuka oboolyawo abato abenyigidde mu byobufuzi nga buli muntu yeebuuza nti yavaawa era nga abantu bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bamutunulira. Ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo bekengera Bobi Wine, Museveni agamba nti ono omuvubuka atandise okuleeta politics w'obukyayi sectarianism gundi eyokusosola mu madini n'amawanga ngagamba nti si kituufu kyakwegatta. Bobi Wine agamba nti sissa mukono nina okulwanirira eddembe lyange mpola. Jjukira recently Bobi Wine yavaayo n'ategeeza ensi nga President Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda mu maaso n'okuba nti akwata mu kalulu era ng'omusango baguteekayo mu kkooti wabula bagugjayo nga bagamba nti abawagizi nti abalamuzi ba President Museveni tebasobola kusinga musango mpola ne bavaayo mpola omusango ne bagugjayo. Jo President Museveni yavuddeyo n'abagamba nti people power babba obululu era nga ne evidence bagirina n'avaayo n'alabula n'abasirikale abayambako people power okuba nti oboolyawo etuukiriza ebigendera byayo. Abamu ku abo bagobeddwa era nga tebakkiriza kubeera employed mu bifo bya gavumenti byonna mpola. Bobi Wine agamba nti abantu abo tebalina musango asazeewo okudda ku street. Okwekalakasa mu Uganda si kwekusoose, okwekalakasa bulijjo kubeerawo olw'ensonga ezimu oba endala. 2010 gwali 2009 twafuna okwekalakasa okukyasinze obwetabu era nga kwe kukyasinze okuba nti oboolyawo kuteekako obunkenke mu Uganda oluvannyuma lw'okuba nti amasiro gayokyebwa. Yes mpola Kasubi Toms bantu mangi abaakubwa bantu mangi oboolyawo abaakwatibwa ne bagenda eruzira mpola. Okwekalakasa okwaddako kwe kwakabaka okumugaana okugenda ebugerere kwaleeta ensasage mu Uganda mpola twakava mu masiro ogende ebugerere nebiddako mpola. Okwekalakasa okulala kwali kwa mabira abantu bafiira mu mabira era nga abayindi bangi abagenda mu maaso n'okuba nti battibwa bane Uganda nga bagamba nti oboolyawo bagenda mu maaso n'okuba nti bamalawo Mabira Forest. Mama Mabira simanyi gye yagenda Mami Cecily Ogwal n'abakulita ne John Kennedy James abakuliramu enteekateeka eyo paka saa zino wetwogerera. Okwekalakasa okukyasinza okubeera okw'amaanyi
kuyite defiance kwatandikibwa Mathias Mpuuga, Dr. Kanokiza Besigye ne musajja mukulu amanyikidwa nga Elias Lukwago. 2011 okwekalakasa kuno okwagenda mu maaso n'okubimba era nga Dr. Kanokiza Besigye kataafirwa amaaso munnakitongole ky'ebyokwerinda amanyikidwa nga alinaitwe yagenda mu maaso n'okuba nti amukuba supre eyamutuusa paka Nairobi Hospital ng'oba oliawo tasibye butafulewo lyava ku mimwa gy'abantu. Mafuta geyongera ebbeeyi mpola mpola, sukaali nga takwatibwako kya mu lubaale n'ebintu bingi. Olwaleero Bobi Wine akomyewo mu paati ye esooka, mu muvi ye esooka ataddewo okwekalakasa Kampala, agamba nti pulaani A zalina yakujjako Museveni, pulaani B yakujjako Museveni paka ku Z yakujjako Museveni. Bagenze mu kwekalakasa akwatibwa Bampita Ntambi Jimso.